Yasin. Nze mukulu wa ssomero lya Mbalala Senior Secondary School. Ono ayimiridde wano ku saidi yange ye bosi waffe Mr. Swale. Olunaku lwa leero tulina essanyu lya nsusso. Tuli basanyufu ekigenze ewala olw'ebibuuzo ebifulumye ebya senior 4. Mu butuufu amaanyi gatuzzeemu nnyo. Omanye ebibuuzo bino biba tebinnafuluma munnange. Naffe tuba ku tension kubanga ubu tulina obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abaana b'eggwanga ate kiba kirooto kyaffe abaana okuyita obulungi. Omwaka ogwedde twatuza abayizi 210 ku siniya ey'okuna. Tuli basanyufu nti abayizi abo bonna bayise bulungi era abayizi bonna 210 bakwalifayinze bulungi okweyongerayo ku siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga. Ekyo kituzaamu amaanyi. Twebaza nnyo abazadde, twebaza nnyo abayizi baffe amaanyi ge baateekamu, twebaza nnyo abasomesa baffe mu ngeri ey'ensusso, abasomesa ba saayansi mbeebaza mu ngeri ey'ensusso kubanga ate saayansi ez'omwaka guno zikoleddwa mu ngeri ya njawulo, abaana baziyise bulungi, kale kugamba kituzizzaamu amaanyi. Nga tonnaba kuwandiisa mwana wo ku Mbalala Secondary School, omwana jangu omuwandiise ng'ebintu tebinnaggwaawo bannange. Tuli basanyufu nnyo, tuli basanyufu nnyo. Tuwulira ng'olunaku lwa leero lwa njawulo gye tuli era abaana baffe tubategekedde ne kapata olunaku lw'enkyaba baatula siniya ey'okuna tubeetaaga ku ssomero bajje tubakolere pate yaabwe tusanyukire wamu. Twebaze Katonda. Omwaka guno nti abayizi baffe abasinga obungi tubasuubira okudda ku erebo nga basaba sciences kubanga ze basinze okuyita naffe ekyo tukirinaako bweraliikirivu kubanga essomero lyaffe tuli beetegefu bulungi, laboratole yaffe eri ntegeke bulungi, n'olwekyo tukirinaako bweraliikirivu. Abanajja nga baagala sciences kubanga ze bayise obulungi era tujja batwala tubasomese sciences ze beetaaga. Ekyo tukirinaako bweraliikirivu. The Director of Studies, Mbalala SS. We are here celebrating the good performance of our candidates, that is the UCE. They have performed very, very well. We have 208 students who have got result 1, and most of them are qualified to join A level, and they are going to be prepared today and tomorrow for a party. However, I would like to thank the teachers because I agreed with them that this time we need to perform, we need to improve our performance, and they have made it. I'm also so grateful to the teachers, and our students were so disciplined, and we have tried to instill that in them from senior 1, and when they reach senior 4 they have given us the results. And we are also hoping that when the results of A level come, they will be better than this. Thank you very much for that. Please, Mbalala SS is the best option for your child. We have got a lot here to give your children. DIT, we have classes whereby children after completing senior 4, they can do handwork and they can do whatever is needed, especially welding, hairdressing, and so on. All these topics are here for us. So please, parents, this is the best school for you. I pray that you send us more and more children in Mbalala SS. We shall prepare their future. Thank you very much. Why is the graphing so low? You think teaching chemistry is very easy? No. You have to be thankful for those teachers. Actually, I have been telling them there that we are going to have a problem this year in senior 5. Who is shouting behind the children are going to say we want sciences? That is what I expect. Because I see many of them, most of them passed mathematics, chemistry, physics, so they are going to disturb us with the sciences.
I don't know how best we shall do that, but we shall sit as administration and see how to do it. Because many of you opt for sciences, I want BCM, when actually you can only afford the high. History is Ramu Uganda. History is Ramu art. You know, but you say, no, I want BCM. Your parents tend to be excited by these results. I'm really grateful. When these results have not come back yet, we are all on tension because we don't know how our learners will perform. We don't know what it means for your learners to fail. It is not an easy thing. When results come back and your learners have failed, indeed you feel disappointed. But I'm grateful to all of the teachers. I'm grateful to all of the learners that sat last year that they indeed made it. Clap for them once again.